Buli kitundu kiba n'ebyafaayo byakyo eby'obulamu, eby'obuwangwa, ebyenjigiriza wamu n'ebyentambula muwanattu by'oyinza obutasanga mu kitundu kirala. Olwaleero nkuleetedde ekitundu ky'e Kagoma mu Nansana Municipality Nabweru Division. Mu byenjigiriza Kagoma eteredde entende olw'amasomero g'obwannannyini okuli aga primary ne secondary, ate ak'ensusso waliwo n'essomero lya gavumenti erya primary nga lino liyitibwa Kanyange Primary School, nga lino weeriri okusomesa abaana b'eggwanga. Kagoma linnya lya nnono nga lino lyava ku kitundu Omumbejja Namasole gye yava oluvannyuma olw'okuyitibwa Ssekabaka Ssuuna nga omu ku bakyala abakuuma olubiri lwa Namasole mu kitundu kino bw'atutegeezezza. Erinnya lyange nze Nantumbwe Buleesi, najja wano 19 omwezi gw'omusanvu. Kagoma okujja wano yajja ne Namasole. Kagoma Namasole erinnya lyajja Kagoma. Kagoma ono yajja ne maama Namasole. Namasole oyo ye nnyina wa Ssuuna Wamala. Gamba bakabaka ab'edda tebalabanga ku bamaama baabwe. Ekyo kitegeke. Bakabaka ab'edda tebalabanga ku bamaama baabwe. Naye Ssuuna bw'atuula ku Wannamulondo n'ayagala nnyo okulaba ku maama we. N'agamba mwannyina bwe yali naye n'alinnya. Nanga nti n'alinnya njagala okulaba ku maama wange. N'alinnya n'amugaa nti mwana wange bakabaka tebalaba, bajjajjaabo tebalaba ku bamaama baabwe, naye gwe onoolaba otya ku maama wo? Oyagala kuvuunika ntamu? N'amugamba nti nedda, nze ŋŋambye nja kulaba ku maama wange. Kyava amugaa nti kampite Katikkiro. Katikkiro oyo bamuyita najja n'amugamba wampa ssebo wadde oŋŋamba kisebo. N'amugamba nti njagala kulaba ku maama wange. Kitalo bakabaka bonna tebalaba ku bamaama baabwe, naye gwe onoomulabako. N'amugamba nti nja kumulaba. Genda omuleete. N'amugamba nti kamala okuwulira abalangira n'abambejja n'abataka. N'agenda n'abuulira abalangira n'abambejja n'abataka abakuŋŋaanyiza. Bwe yababuulira ekigambo ekyo ne bamugamba tajja kumulaba, bajjajjaabe bonna tebalaba ku bamaama baabwe, ganja kubalaba. Ne bamugamba yagambye omulundi ogwasembayo Katikkiro bwe yaddayo eri abalangira n'abambejja n'abataka n'abagamba abange kabaka kyayogerwa tekiddwamu. Katikkiro n'alaba olunaku akuŋŋaanya abasajja be yali amanyi obulungi, ne bagenda ewa maama ne bamunnyonnyola, naye n'asanyuka okulaba ku mutabani we. N'ajja ayambadde naye bulungi nnyo, n'alaba ku maama we n'asanyuka, n'amutuula ku lubiri, maama n'aleera ku mwana we. Kabaka n'agamba maama we ti gwe maama, gwe maama wange ddala. Ng'oli mukyala mulungi nnyo maama wange, olinga ennyonyi nnyange, era okuva kati bakuyite nga Kanyange. Ly'erinnya lyemuwulira Kanyange. Kanyange kyalo yaleeta yajja n'erinnya eryo, wano ne batuumawo Kanyange, naye wano waaliwo yitibwa Maganjo. Kaakati mukyalo oyo Namasole gye yali ng'akalulu bakayita Kagoma. Era Kagoma ako bamutuusa wano nawe ne batuumawo Kagoma.
Mu lubiri luno mulimu ebyennono eby'enjawulo. Gamba ng'eŋŋoma ng'eno yakubirwa abasajja ba Kabaka bwe baali baleeta omubiri gwa Namasole okugugalamiza mu kitundu kino. Eŋŋoma eno ejja evuga kuzaala kuzibu, kuzaala kuzibu, kuzaala kuzibu. Yakwata Mutuba, yakwata Kitooke, yakwata Mutuba, yakwata Muvule. Ensangi zino nga bwe baloopa emisango mu kkooti ezitaputa ssemateeka, na wano waliwo ekyoto nga y'embuga we baloopa emisango. Mu kitundu kino eky'e Kagoma mutebenkeddemu amalwaliro ag'enjawulo okusingira ddala ag'obwannannyini nga gano gayambako okutereeza ebyobulamu naddala mu kitundu. Abantu b'e Kagoma bakola emirimu egy'enjawulo basobole okufuna ekigulira magala eddiba nga bano abasinga ku bo batunda mu butale kw'otadde ate era n'abagoba ba booda. Abatuuze banguyirirwa nnyo mu mirimu gyabwe olw'ebyentambula ebirungi naddala olw'oluguudo lumwasanjala luno nga lwe luva mu kibuga Kampala okutuuka e Bombo. Nze Ezra Joseph Kaye wano ku MRU TV.